Ate abasuubuzi abadde bakolera mu katale aka Sofia eri ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Kenya bawanjagidde bekikwatako okubayamba basobole okulaba nti bafuna basobola okudda oluvannyuma lw'abakulu ate ku munisipaali e Busia okubagoba mu katale mwe babadde bakolera kano n'abalala nabo bagobeddwa era ne babasaba basobole okwettanira akatale akazimbiddwa gavumenti bakukuluma kubanga tebaweereddwa budde bumala so nga n'abalala bagamba nti abaguzi babadde babangwira awo we babadde. Abakulembeze mu munisipaali y'e Busia bagenze maaso n'okusengula abasuubuzi abali mu bikumi n'ebikumi ababadde bakakkalabiza mu katale ka Sofia Market nga kano kali kumpi ne No Man's Land ku nsalo eya Uganda ne Kenya. Okutuuka ku kino kidiridde kyasalibwawo kanso ey'e Busia omwaka oguwedde okulaba nga batereeza eby'obusuubuzi mu bitundu bino nga bamalawo obutale bwonna obutali mu mateeka mu tawuni y'e Busia kisobozese akatale akakazimbibwa gavumenti okukola obulungi. Obutale bwonna obutali mu mateeka buggaddwa era abasuubuzi ababadde bakolera mu katale ng'ak'Ennangwe, Mawero, Ikweta awamu n'obulala bwonna mu tawuni y'e Busia basabiddwa okubwamuka. Wabula ekintu manyi nnyo gavumenti lwakuba tesalawo neetegeera abantu okusaana okukolera buli lunaku netusenguka buli lunaku netubonawo sente za looni kati ziweddewo kati simanyi ddala kati nganze mbadde nina wano akahoteeri ebintu byange byonna Abasuubuzi abadde bakolera mu katale aka Sofia Market aboogeddeko n'omusasi waffe balaze obutali bumativu bwabwe olw'okusengulwa okuva mu katale kano ne basabibwa okudda mu ka gavumenti. Gavumenti yaffe nedde tulyamunyo olukwe kubanga Sofia eno tukoleddeyo emyaka 8 badde emaze emyaka 8 twali tulyawo covid najja ne bamenya ebintu byaffe ne tugiramu awo tubadde wano ebintu babimenye buli kimu bakitutte simanyi abakulembeze be tulonda oba fitina yaki. Grace Kanuna oni mumyuka w'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga atuula e Busia agamba nti obutale obutali mu mateeka bufiiriza gavumenti ya kuno omusolo kubanga abasuubuzi abo tebawoozebwa. Ekyasaliddwawo kigenda kuyambako okusobozesa omusolo okuŋŋaanyizibwa obulungi naddala mu katale akapya. Watukoledde emboozi eno ng'abasuubuzi abamu balabibwako nga bagenda mu maaso n'okutikka emiti gyabwe gye badde bazimbisa emidaala okusobola okulaba nga bafuna ebitundu ebirala gye basobola okudda bakakkalabye. Ya kwenda kupanga sasa hata kama mvua inakuja maana yake wametumaliza sisi tumebaki kukaa kwa jua tu biashara zetu zimekoma. Mimi ni fundi wa baskeli nafanya hapa Sofia muda mrefu miaka mingi lakini hapa ndio ninakulia ninasomesha watoto yangu hapa tu ndio shamba yangu lakini sasa nimeshindwa nitaenda wapi? Gavumenti atusaidie atuwajie ngapi ya kufanya kubanga mubadde mu abaana babadde bakoleramu era n'obubbi bwennyini bubadde butono kubanga omwana abadde akeera ku makya n'atula ne Sofia n'akuba capati n'asobola okufuna essaawa zino abamu tebalina sente zigenda kubatwala mu katale kali kanene okugenda bakola ki nti basobola okupangisa kubanga omuntu abadde akuba obutuka bubiri n'obeera nga buyimiriza famire ye. Byasande Charles, Salt TV, Omunyo.